Lawrence Chimba mutuzo w'ennansana atemera mu myaka nkaaga agamba nti okusenga mu bitundu by'ennansana yava Masaka oluvannyuma lw'ekirime ky'emmwanyi kye yali alima n'okusobola okugwa ebbeeyi mu myaka gy'ekyenda. Chimba ng'ayigira ku kitaawe yatandika okugoberera omukolo gw'okusoma embalirira y'eggwanga mu myaka gy'ekinaana. Ng'abantu bamaze bano abazeeyi bamaze otubuulira nti nno kijja kukola ntandika okusubula emmwanyi kati budget ntandika ozigobererera awo mu 80s 83 awo kati nga budget bwe yajjanga nga tumanya twesunga twaguzibwa bumwanyi twagulidde ba mu nkaaga banaatutuusa mu 10 awo nga tuba twasunga profit ye erimu. Kitaawe yeesunganga nnyo okulya ebbeeyi y'emmwanyi mu kiseera ekyo. Mukulu Chimba anyumya kyessanyu lyalabanga libuganye kitaawe amangu ddala ng'embali emaze okusomebwa lyamuleetera okwagala okwongera okugigoberera. Bulediyo twabanga nabo bumanda 2 mu kyalo era ne bw'oba tukalina ng'era ofuba okulaba nti okagula kabe bagenda okusoma budget nga tukola ki nga kwetuli naffe tuli kwetuli tuwulize ekiddako ate kyakubiri nga n'olwo tujjako budget bwe banaagisoma tateranga gisoma mu nga 3 emyaka gy'edda ne kati balonda nnaku nga bwe twabeeranga tugimanyi budget ya 3 ogw'omukaaga nga ebeerayo. Wabula mu kunyumiza agamba nti alina we yatuuka ebyokulira abasoma embalirira n'abivaako. Naye kati okuva olwo sikyagigoberera kubanga sina kenje esungamu. Sikalina kubanga ffe minne gisinga ogenda okulaba nga batuwongeze gojja kubiwulira batuwongeza. Emboozi ya Lawrence Chimba teyawukanye nnyo neya Peter Sematiko yali omukozi wa Coffee Marketing Board atuwulidde nti olunaku lw'okusoma embalirira lwalinga lwakuumula olutali lutongole. Twalinanga ebintu ebigendererwa mu budget. Twalinanga okumanya ebbeeyi y'ebintu, emiwendo gyagyo, sente mmeka ezinaagulibwa ne sente mmeka ezigenda okutundibwa n'ensimbi ezo kiki ezigenda okukola byasomwanga ate ne bitaputibwa mu lulimi mwe tutegeerera obulungi. Ono agamba nti embalirira y'eggwanga esomebwa kati tegendererwa kuyamba muntu wa bulijjo. Budget tekikyalina nnyo makulu gye tuli kubanga tetukyamanya kikigendererwa kyakyo. Mpozi kyenyinza okugamba olwaleero nga sinaba nagenda wala nti kati budget y'olwaleero omuntu teyeetaaga nnyo na kugiwuliriza alinda kimu bambigise musolo gwenkanawa naye tekirina makulu mangi. Sematiko agamba nti abali emabega w'okuteekateeka embalirira y'eggwanga balina okulowooza nnyo ku ky'okuzza essuubi mu bannayuganda. Mu kiseera embalirira bw'esomeddwa olwaleero tutambuddeko mu bitundu ebimu okufuna ekifaananyi ky'olunaku luno kati kyeraze lwatu nti bangi baali tebamanyi nti n'olwaleero budget lw'esomwa. Nakakitegeera kati era oluze kati nenda balaba wano ngenza okubuuza ate abo bali ku switi baagala ki mbu budget. Bano batubuulidde endowooza zaabwe ku budget. Kati budget bwejja bumanya nti nno ebintu byaki ebintu bya buseere batulinnyisa bulinnyisa miwendo era ne kakati budget ffe tugirinamu mulamwa nze sigirinamu mulamwa. Nali nkyali mu myaka mitono tunawo myaka nga 328 awo nga mpuliriza budget naye kati ngenza okukula nga ndabira dda nti bw'oba owuliriza budget tekitoyina wokifuniramu makulu. Budget ya Uganda tekyatuyamba nga ffe bannayuganda. Bunafuwe buli nti abantu ba wansi batunyigiriza budget etunyigiriza nnyo eyamba nnyo abawaggula abakozi ba gavumenti. Koma okuwuliriza budget nga ndi 2009 nali mu B7. Ng'ogyeko abo wakyaliwo abalina essuubi mu nkola y'okusoma embalirira y'eggwanga. Nganze omuntu munnayuganda munnansi omuvubuka kiwagira budget esomebwe kuba budget wesomebwa tuba tumanyi bulungi nga ssente ezigenda okusaasaanyizibwa mu bintu eby'enjawulo ebiddukanya eggwanga lyaffe Uganda. Ku mulembe guno gwa tekinologiya nga kumpi buli muntu alina essimu eyungiddwako emikutu gimugatta abantu wandisuubidde kino okugondeza bannansi okugoberera ebifa mu ggwanga ng'okusoma budget okusingira wala bakadde baffe abalina rediyo n'empapula ng'omukutu gw'amawulire naye si we guli. Ivan Kimuli Kigozi, NTV Akawungeezi.